tandikira omuntu yenna nakulembera eggwanga amaleko okuva wansi paka kumalako ekigambo kye bayita tolerance kikulu nnyo kizimba eggwanga kizimba amaka kizimba pati mu Luganda nga kikyotegeeza obugumiikiriza ku buli muntu. Okay. Tolerance. Nina ensi gye nagendamu emu nga batambuza mulamwa ogwo ya obutolerance nga tebategeeza guluma gwagumiikiriza buli ekiba kitukuba naye nga tulina okulaakulana. Guno mwaka gwakugumiikiriza era nga buli mukulembeze ali mu nsi eyo kyatambuza. Oba nga nekikunyigiriza bagamba manyi ng'ensi yaffe nakye tugoba oba nekikunyigiriza sooka okiteeka ebbali tusooke tuuke wano. Guno omwaka gwakugumiikiriza. Oba kale kimanyi tuvuganya naawe ona ebikunyiga naye sooka obiteeka ebbali tusike kino tujja kuyiza ku mmeeza luvannyuma. Kitegeeza wabalawo emmeeza ennene nga bino ebina okukulembera ebiyigirwa tebisobola kubayingiramu kubalemesa abatambula zammwe. Yes. Kati ffe mu Uganda kyetutali ng'oggyako NRM gy'obola osobola otufuga myaka gyonna 4 nga n'obeera mu byotya mu NRM. Museveni kyakola amala okamala mu juisi yenna paka akumazeemu akategeera nolyoka akwejjako. Kyogezako tegeeza Balomita Kasammeeme otutegeeza nti yadde oli mu byotya yadde naye Museveni yabadde asooka kunyuunyuula n'akuyonka. Waba kiraba ng'okyalina amaanyi agasobola okubukula wano woyimira abantu 10 ne bakuwuliriza nga basobola okujja ku mulamwa takukiza kwejjako. Abantu bonna byajja nabo bonna baafa bakaddiye era bejjawo nga bakaddiye. Kubanga tokyalina wakyasobola kuyimirira okukola kampeni bana muzeyi tumuveemu naye ffe tuli muzipati bakatumba nga bakatumba batumwine basejjusa bagundi bano gundi ono wene gundi mwankole bangi bajje nabo bajje no bakaddiye nabo ono muyekera omulwadde Minister of Defense on Ali akondi ali ono Moses Ali abo bonna bali bantu bazibu nnyo nga oba olina obwongo ng'obwa Bobi Wine teyali mazeeko Museveni teyali mazeeko. Tosobola kuddira mukulu munno alina so kulidinga region namba n'omuvuyavuya bw'otyo n'ogamba onasigaza ogundi amaanyi mu byofuuzi by'olimu. Politics omuntu omusendampwa kibalaba n'ekibiina ekyokubiri FDC ogiraba yalina embeera eyo y'okumiikiriza bagundi abantu baayo. Badongo bonna bafulumamu nga bali bamu naye bafulumamu mu mpowooze n'agenda nga taleekanyidde nansi nga kimanyi munyini nakola ensobi zange zimugase zokka n'afuluma mu mirembe nga simba bamutaddeko pressure gye mutera ku bantu kumuswaza buswazi. FDC ebaddewo ng'abantu bali enguzi abamu Museveni alema okubasembeza kumpi n'akushinga bali beyasembeza kumpi Anita betulaba abamuyambanga ennyo naye nga FDC myaka 2 gyebaddewo tolabako nti yayambalidde omuntu kumuswaza mu public kutuuka kwekyo toswaza mukulembeze muno mu public kuba kimanyi alina amaanyi. Mu bufunze kino kyonna kyongera kutulaga nti President Museveni mu kalulu akajja gwe yagenda okuddamu tukulembera. Nkugambye agenda tugayanga sumbusa bukyanga Besigye ajja kuno agenda sumbusa nga n'amatanyi wagali genyini ge bakajja wali mu gatali bafuna deke emikoyo yonna mu nsi. Tibi ebiri bye twamukwata ekimafiya bireme kona ekimafiya aguze tiya gasi akoza ate tebitabimanyi ebyo munanga agambye wano mbusemanyi abantu bwe bade bakute nnyo anti wo munafugo bakwata soko kaddemu omunafu gwe bakwata
abo omunafu gwe bakwata ate katonda ogenda kola otya era obeera omunafu katubanga oli mulunzi waka ng'oli munafu nga gwekiganga ekyo kiri luuzi ewe gwe babba ewe gye basinga okubba kubanga tolinako kimala kingi kubanga nange nyina akantu ke neebuuza ku mulundi guno munansonyiwamu ennaku zino ekigambo walya nga kyasukka buli agira meya walidde buli ayogera meya walidde nababuuzaako ne mbagamba kakati ku mulundi guno okulyanga kungi gavumenti ng'etuyisizaamu nnyo olugaayo ng'etuliyisizza nnyo ffe tuli balebevu nnyo ku kisanja kino tuli balebevu nnyo nti batulya buli ku luno batuwa buwi ssente ebyo nga tebyaliwo ku mirembe giri anti mulembe guli buli muntu ali awamu n'ekitiibwa nga bakulembeze bonna buli omu awamu n'ekitiibwa kitegedde ekyakulemberanga oli wadde wenaade mu wabbali bantu bewanga ebitiibwa bakulembeze bapate bennyini bakulembeze bazipate nga bawa ebitiibwa kubanze ndaba ebiseera ebyo maawe ne Besigye awo ono gundi ono wagundo ono ate bano abasajja aboogera nga boogera nnyo nga basobola okuvuma ono Lukyamuzi Lukyamuzi the man yali asobola abantu abo oyo omuntu ato ku bigambo byali ayogera naye ng'ayogera ku ekitiibwa kyo ng'omuntu obeera mwami gundi abeera mwami gundi naye sikudda okulaba nti tugoze kulabisa omuwadde amanya gonna omutimbi toswazaga mukulembeze muno n'abeera mubi atya mukulembeze muno manya sooka otegere ensonga akoze ensobi yeesi mwina amateeka agabafuga mu pate mumuze ebbali magane munaffe kikulidde naye olw'obulungi bwaffe ate n'oba omuseetula tomukakkanya madaala ntalo nga tuwumbawumba ebyokwevuma waliwo agambye eno revolution teri bitiibwa kununula ggwanga ebyo tolowooza nti nayo yengeri emu ey'okuggyako Museveni mu mbeera y'okulabisa kubakuba kubavuma tekayinza kubeera akabonero akaakakusika akayinza otuyamba okuggyako Museveni vume esasi kale oba osobola okukoza vume esasi olivume uleme kukukwata vume esasi kale anti oli muzibu nnyo anti katobanga okuvuma kiki vume esasi kale omusajja ajja okukuba omujjako omuntu omujjako nabwongo ate pointi giwulidde kale tweyazege katugendeko ewa Abdul wanyintalo kasita kuli yes ekisembayo kasabyo kano bale meya bwe bagamba ekintu tubane buli tijemvuddewo omuntu kikulu nnyo mu department ezimu bane mu kigobererenga oyinza okuba ina amaanyi ng'olaba ina naye gyenvuddewo naye mpuntisa kola kikulu nnyo kati kuzingama kutina kati kuzingama kuti kuli mu ggwanga kuzingama kuli mu ggwanga gyenvudde bakulembeza abamu yatusinze okuleetera obuzibu gira nkomawo nja kyongerezako oluvannyuma bala bateese kale Abdul wajja mu mute bagita balometa kasa meme eyawano ku TikTok fe yaffe gye twaleeta kale mukulu meya gye bali kose kale tata nawe gye bali wanji n'abawuliza bonna bagye baliko abagiriko akati nze nja kukomentinga bukomentinzi ku ngeri abantu gye tweyisizaamu mu politics waffe ono buli muntu yenna kati yafuuka abo yafuuka kwegamba fena twafuuka abantu ababulaminga buli omu buli muntu yenna ajja mu politics ono ajja ne kamita ajja ne kamita nga yamanyi nti kati nzize kulwanyisa system eriwo naye n'atamanya system eriwo emazeewo bbanga ki buli asituka ayagala kulwanyisa dikiteeta gavumenti ya dikiteeta ajja ne kamita tazze na system eno system gye tugenda okukozesa era tazze nakuwa magezi nti kino kye tugenda okukozesa
ajorede ne kamita ajja ne kamita yes okiraba azze ku buleminga abantu abakadde abaaliwo oba azze ku buleminga abantu abapya abazze naye nga mu abo bonna abakadde n'abapya abaliwo tazze kubawa magezi nti bannange nze nzize eno ye sisitimu kye tuba tukozesa naye n'atandika okunenya ono akoze ekituufu n'amunenya akoze ekitali kituufu n'amunenya kati ne weebuuza kaakati wetukuteeka mu kasako wano gwe oleese ki oleese ki kubanga kaakati w'otunulamu abantu balya ssente ze balya za gavumenti oli mumuwa akalulu nti nzize kubakolera n'olaba nti omuntu mugundiivu bulungi eyagamba nti agenda kufiirira nsi ye era alwanira nsi ye nakkiriza ono n'amuwa ensimbi ate amugule buguzi ate gwe yagamba nti olwanirira nsi yo okiraba mpulira kakati ne tutasooka ate ku buleminga ono gwe baguze gwe bawadde ensimbi eyagamba nti nze we munnonda ne munteekaawo nja kukola kino okiraba bamuguze bamututte ku sayidi eri oba n'oli avuddeyo azze eno oli avudde eri mu sisitimu najja eno tazze na magezi gagamba nti anaye di kyendabye eri nze nvuddeyo olw'okubanga waliwo kino ne kino ne kino ne kino naye we tukola bwe tuti tugenda kulwanyisa kino kitegeeza abazze ne sisitimu akati ffe abasigadde eno ku sayidi ono babagyeemu omuntu gwe mulaba nti mugundiivu bamututte ffe abaagala okuggyako gavumenti batuggyemu banaffe tuggyeko omuntu gwe tulowooza nti ono ye abadde mugundiivu bamututte omugundiivu wammwe mugundiivu wammwe bamututte kati ate bamugambako tyowaaye awo kyeki kyansobedde omuntu ono gwe baguze ne batwala eri simanyi nkwata ki gye baagala bamukwatemu simanyi oba baagala baleme kumugambako basirike busirisi kati abantu bano abali eno kubanga ffenna tetutegeera politics kyekimu wootamugambeko abantu abasinga nno abatamanyi politics be bangi be bayigiriza obuyigiriza be bangi ate nga bemugjamu akalulu kati omuntu ono ogenda mugamba watya nti omuntu ono saamugambako olw'okubanga nali njagala kubanyweza nga mujja kunvaako neme kubawa bululu temujja tuwa bululu ekyo ogenda omugamba olusuubira endowooza Abudu katono nnyo tewaliwo nkola ndala gy'oyinza ku muntu oyo okumukkakanyira n'omujja w'oyagala okumujja nga tukozesezza nkola eno eyatumulabise because olwayo tulabye tulina abasajja katono nnyo kankuwa ekyokulabirako ku ky'omusajja Nadduli ono yali taata wa Jakana Nadduli nze nina ekirowoozo nti ayinza okuba alina kye yakola Museveni era oluusi n'obuba nga yamukkakkanya bibonerezo bye biriwo neteri n'omu ayinza kukeera ku makya n'akugamba kiki tolaba tulyanko mu gavumenti ya Museveni ng'eyogedde nti yakola kino oba yakola kino naye nze mu birowoozo nyinza okuzoba oba alina kye yakola okubanga tasembezebwa oba n'abalala President Museveni bazzaawo omukulembeze n'abo bajjako mu magezi mu risafos ez'enjawulo ezikolebwa mu kabineeti ye ekyo kyasigala mu kirowoozo naye gwolowooza ku sisitimu gwe engero gy'olowoozaamu ku sisitimu engeri gye tuli mugolooza endowooza gy'olowoozaamu ogaana abala gye balowooza
buli omu alina endowooza ki ye okiraba era abantu abamanyi bakola ki bamanyi naye leka tojjemu eno sisitimu ey'okubuleminga kwa kati weebuuza omutuufu yaani oli wajja opozisoni n'anenya owa pozisoni munne oli wajja ali mu sisitimu n'anenya ate era n'anenya awaki opozisoni akati gwe opozisoni gwe magezi ki ge waali wadde oli aleme gamba ku ono kwawaana amuleka ekyo si kye mwagala era gwe kyoyagala omuntu ng'omu majority si kyejja okwagala lwaki ono tebamugambako wange eno omupiira muba mugugabye eno kati kino kibeera awo ekirala omululu gususse mu opposition omululu gwe guleese abantu okubajjako ebitiibwa abantu okubakkakkanya lwakubanga omululu obutakola ki obuterekereza omusajja Haji Kyanjo buli omu ayinza okumujulira Haji Kyanjo Haji Kyanjo example eri abakulembeze okiraba lwaki omuntu tayinza kuyimira ku magulu ge omanyi wajja mu politics nti oli wa opposition lwaki toyimira ku magulu go nti nze akange kenina kammala gwe n'osalawo olopalapalanye opalapalanye Abdul obanga ne bana abazirya balaba ne bannaabwe bazirya kubanga twali wano n'omubaka omu ku pano yaffe eno yaliko mubaka wa parliament n'atugamba nti mu parliament tewali mubaka wa parliament gwe bagamba nti President Museveni agenda kulabikako wano atayaayana kukwatako mu ngalo za Museveni oba tewali mubaka yali mubaka wa parliament n'atugamba nti tewali mubaka wa parliament atayagalangako President Museveni kumumentioningako era ne bamumentioningako mu bubi kyasinga okutegeera ti omusajja kitegeeza nange erinnya lyange alimanyi nti gye ndi mubaka wa Igunda yenkola nze mpuli ne kaakati Muzee Kyanjo yafa naye nze nkyamuwuliriza Muzee Kyanjo omuntu yenna ng'omanyi nti oyagala ku olwanisa sisitimu olina okuba n'amazima olina okuba n'obwesimbu olina okubeera ng'oli omanyi nti nze kennina keeko kammala okiraba omululu gwe guleese obuzibu bwonna buno bino byonna okubatabula ti ate ono lwaki temukola ogwo gwonna mululu ng'oli mu politics oyagala kujjako musajja toyagala kujjako kitiibwa olina okuba ng'oli mwesimbu olina okuba ng'oli mwesimbu tweyanza nnyo tweyanzege Mr. Google akazindalo kako wejje mu mute Balometa kasa meme kanso bali nawe nkulengedde ku kale nkulamusiza meya nange bwenti ne ba comrades bonna abava okugera I wasn't even actually in a good position naye njabitema njogereko kati ninyo obuzize ekibuuzo ekyo kinene nno kubanga kiriyalingira ku achievement in 4 years that NUP has spent as a leading opposition, as a strong leading party that we have for the nation. Ekisooka waliwo omuganda nga afuddeko awo waggulu lwakuba nti bwe bamala okusubmiti nga bagenda simanyi oba ali mu comment section naye nva kumunoonya simulabyemu agambye nti kino ekisanja kyekisinzeeyo okumakinga Museveni to be worried and scared. Not really. Kubanga nze natandika okufolowinga ebyobufuzi ndowooza okuva 2001 okubeera serious okumanya nti natandika dde okubifolowinga ne 2001 na voting. Okay. Sirabangako ekisanja kyonna ekya Besigye okuva 2001 okutuusa we yakoma okwesimbako
nga ababaka bayina mu FDC baba nga yatwalayo 10 nti bakka ne babeera basatu ng'ekisanja kino ekibaddeko ekya Nuupu. Kiddem. Okuva 2001 okutuusa ku mwaka Besigye gwe yagamba nti kino ekisanja sijja, sirabangako ababaka aba FDC nti bali 10 kati bakka ne babeera basatu ng'ekyaba ku Nuupu. Oyinza okumbuuza kubanga you can also make research for yourself. Nuupu yatwala ababaka 57 kati ndowooza eri mu 30s and they are not sure even those 30s still support Nuupu. Bemba ndimba ndowooza ojja kitegeera. Jjukira nti twakasaavingako emyaka 4 naye 57 bavuddeyo kati bali mu 3 n'omukulembeze Bobi Wine tali ssuwa nti n'aba 3 bamuwagira. Era n'akalulu bajja kukakuba nga beekwese, ndowooza tebajja saba baafu, bajja saba bucket okukateekingiramu tebabalaba kubanga they don't even trust them. Nzira ku muganda wange Brian kyayogeddeko nti it has even make Museveni to sit and take a glass of water because takirabangako tewali kisanja oyagala kufaananako ne Federo nti tewali kisanja kyasinze kunyumirwa nakweyagala nga kino. Anti kati gwe bw'oba okiwakanako ebisanja byonna Besigye bye yajja ng'akola guyinza okumbuuza nti bw'aba yabikola kyagattako ki naye yasimba amakandira. Sirabangako ekisanja twakaweza emyaka 4 tetwagala mubalira ebiri ng'ali mu parliament because those years he did not belong to any party. Yali mu opposition. Fena tukimanyi. Ejo tetwagala jimubalira. Sirabangako party ngeri ewezeza emyaka 4 naye tesimbanga kwa amakandira okuva wansi. Besigye yakikola 2006. Yafuba nnyo okulaba nga buli LC wakire bw'aba talinaako chairman ajja kufunako agent. Nze nkubulira amazima saagala kulimba meya kati katubalewe part of Western region now. Okimanyi nti okuva ku chairman LC1, chairman LC2, chairman LC3 constituency district, road mayor, town mayors, Nuupu teinako leadership yonna. Okuva ku chairman LC1 jukira nno ekipapula kyafuluma ekigamba nti abantu beewandiikise mu files okufiiringa names n'okugyamu abo abaafu. Jukira abakulembera ezo files ba chairman LC1 ate bonna they belong to NRM. Yes. Oba ontegedde you have not even tried okulaba nti olina kyotaddeko okulemesa abo abongeramu amannya ag'abantu abaafu. Naye ate ovayo n'ogamba nti we have tried to put Museveni down. Because tukimanyi nti Museveni, nze 2006 I did not vote Museveni, even 2011, even now. Naye ngezaako okulaga nti ekyamakinga Museveni okubeera strong more than abantu obutategeera nti okusimba amakandiro okuva ku wansi. Foundation is better if you want to fight Museveni. Besigye tried it countrywide, he had everything, but he lacked social media like now Mr. Kyagulanyi has. Yes, kubanga teri polling station Western yonna gwetunuulire nkugwaddeko example ya Western. Nuupu teinaayo omukulembeze n'ogu mu ebyo ebifo byenjogedde naye ate mu Western Museveni ayinayo. Museveni mu West, mu Central Museveni ayinamu ba chairman tudezi Masindi simanyi Gomba eyo ayinayo ba chairman mu Central. Ate kati nkulimba you will correct me if I lie. I have no problem because we are discussing nga bw'okigambye eno barometer Kasameme okitegeera nti tofubyeeyo nnyo okugamba nti bw'oba ng'oli mubaka okolera Kampala, may he rest in peace Segirinya, nti tewafuba nnyo okugamba Segirinya nti ova funayo Segirinya omulala wakiri abeere chairman LC1 tulekerawo okubeera nga batusinga
walaba kansa yatuula nga bakubira nga abakansala ba Nuupu nga balwanira e Masaka. Imagine tebakubira Bobi Wine akalulu. Ozijukira eyo saga yabeerawo naye nga abakansala abasingamu ba Nuupu naye babawangulirako ani yabawangula NRM naye nga abakansala abasingamu ba Nuupu. Ojjukira eyo saga Nitegeera. webali. Now obuuziza ekibuuzo nti Mpuuga alina kye yakosa Nuupu 100%. By the way, kino kifavoringa nnyo Museveni naye lwakuba mwe temukiraba. It is favoring Museveni to the extent of making him thinking that he's going even to win Western, I mean Central. Yes, because Abana Uganda, they don't vote for party, they vote for human beings, individuals. Mpuuga bwe yava mu Nuupu waliwo be yagenda nabo bw'oba tokimanyi nga they were belonging to Nuupu. Aina akabinja ke yagenda nako. And if we discuss about politics and votes, 1+1 makes a large meaning when it comes to politics. Benkugamba nti +1 kyowora abagamba nti 50+1 nti naabo 10 be yatwala bogamba nti teyatwala bamakinga kinene nnyo kalulu ka Nuupu kinene nnyo kubanga Museveni ayinza okubanga ayagala kusingisa obululu nga buna naye nojjukira 10 Nuupu be yatwala nga tokyamuwangula mu kalulu. So +1 makes a strong meaning when it comes to politics. Now, 2000 mpuliddeko muganda wange agambye 2006 nti abantu tebabakwata. They were almost 3,000 people who were arrested at Clock Towers. Naye lwakuba twafollowinga politics of this generation kati bw'ovaayo n'oyogera toyagala bitegeera. Go and make research olabe ku Clock Towers okuva ku Kobiru Kibuye baali bakwata abantu. I was very old. I know what I'm telling you. And I was in Kila. Tolooza nti naalindi eyo mu kyalo. I was already in the city. Ekyo ekibuga nkiruddemu emyaka 3 Okay. So bakwata abantu to the extent even tear gas turned to be I don't know what simanyi na bwe nsobola okigamba. Omanyi tear gas okukwata okusaawa ya kwinaawo nolowooza nti oba kiki kino ekibaddewo naye nga bakwata abantu babasiba. Obufunzo oli akugamba nti ku mulembe gw'Abesigye tebakwata abantu nti abaalimbye. Anti muwadde example ya 2006 naye lwakuba ebiseera ebyo teyafollowinga nga politics neno media okukwata kyeyagala yali teriiwo. Now nze ndowooza Museveni ajja sigala nga atufuga bwe tubanga tetwagala kulekeraawo okulowooza nti if I disagree with you I become an enemy oba I belong to Museveni. Yes. Owekitiibwa Kyagulanyi akikozesa nnyo nti bw'obanga tomuwagira that person belongs to Museveni. He doesn't even think nti even another person can try to make his opinion. Mu bufunze kyogezaako tegeeza nti omuntu asobola okubanga opposition newankubadde tawagira mwami Kyagulanyi. Nga he doesn't belong to Museveni naye nga alina endowooza ye nga ye. Kyobola era avaayo n'akugamba ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Nze nakugamba nja sigala nga amuyisaamu ekitiibwa n'obweba nga simuwagira because he's a gentleman, ayina family. Ekyo kisobola kimuggyako. I have to stay with humanity. So amuvuma nga bwendaba abalala bamuvuma nti no era akugambirawo nagamba nti bw'oba olina ekiro bw'olaba oyo omuntu atasobola kukkanya naffe oba bamuvoole oba muvoole nga bw'akyogera. He doesn't know that we can also get another opinions from other people because they are Ugandans. Now, tinsobola okuba nga nze mpagira muntu mulala kati sooke amakyane nga kati mpagira nze ndi FDC era nze kwenfiira. Absolutely. Nze ngamba okubuulira amazima kyoba olaba mwabasingayo okulwana mu Central, it has never been seen in other regions in Uganda. Gwe mpaayo gyogamba nti eno Northern, Eastern, Western nti abasajja balwanira ku gundi ku barriers. Gwe mpaayo kale
olundi Nyimbe. nti balwanira ku nyimbe nze mpaayo region eje why is it that it is happening to Central oyinza okugamba nti wakuba mulimu abantu bangi so now you should ask yourself olowooza yo Western ne Eastern teyinaayo bawagizi ba NUP why are they not behaving like how others behave oba mu Western bo bali comfortable bali comfortable waliwo agambye olowooza mu Western bali comfortable gwolowooza mu Western bali comfortable ne NRM naye lwaki tebalwana waliwo agambye nti mwaluwa ati enyimbe kirabangako oyo just akitaddeko tewali buzibu ndowooza agambye abiriga kale genda mu maaso ngezaako okulaga nti kizibu nnyo nze okuva 2001 sirabangako abantu okugamba nti meya bwoba owagira FDC sijatuula naawe nnyo akacyayi nakakiraba mu gino emyaka ate nno kibi nnyo nti n'abaana be tuzaala when it turn to be a habit tujja kubonaabona nnyo abaana baffe bajja kubonaabona nti n'oboba ng'olina opportunity besides politics humanity tosobola muyamba humanity because ebyo politics bijja naye humanity is the first believe it or not humanity ina okuba nga erina okusigalawo nti meeya bwoba owagira NUP ndi wa NRM omwana wange tosobola muwa ekyokunywa era ajja kufa enjala lwakuba nti wa NRM ne weerabira nti humanity first then politics last. Okay. Now, nga humba kamalize neno point. Nze nsuubira kubanga nze nobanga siwagira muse tekingana okuvaayo n'empeereza opinion yange bwenti. Nze nsuubira opposition yonna nga bwe tulina NUP as the strongest opposition, but it has turned to be weak because of lacking ideologies and strategies for the nation. Nze nsuubira egino emyaka gyemaze yandigenze mu byalo n'esiga y'amakandira making foundation from ground nti ne chairman baba ayagala kubba kubanga katulayo omwaka gumu tugende mu Kalulu. They don't have even any agent in Western. I believe they will not, because an agent comes when the chairman, at least you have organized the file for the voters. Ntine kati bali mu koma bafa. Ntikatine antikati kankubulire meya kankubulire amazima. Chairman LC1 abasinga almost 100 chairman LC1s in Western. Bali myaka 3 okudda waggulu. Abasinga sinti emyaka 3 mbukulu mu leadership of being a chairman LC1. Bakawezi kati bali myaka 3 nga ba chairman LC1. Ekitegeeza nti bwoba nga toyagala bwoba ekitegeeza kati bali mu kufiiringamu n'abaafa nabo bakuba akalulu. Nze ndowooza tudde wansi tusimbeyo amakandira tukoleyo foundation nti n'obanga ovuddeyo oyagala kubba ojja kubeerako ne agent oba abakubi b'akalulu nga 2. Nze bwe ndowooza endowooza yange Tweyanza nnyo tweyanzege UPRM Godfather wejje mu mute awo wali akazindalo oba okwata akazindalo kako nkulamusiza muganda wange n'abaliko mwenna nkulamusiza natuuse ng'obudde buyiseeyiseemu ko sitegedde bulungi mulama naye mbadde mpita ayita emboozi gyensanzeeko nennyumirwa kankyami nga tukyabiri nze ngamba wetuli awo wetuli kwegamba abantu balemera ku byobufuzi nja kugamba nti e Uganda 99 ku 100 tebategeera byabufuzi tetubitegeera tetubimanyi tetwabisoma tetuyina bwongo bumala nantegeera 99 ku 100 e Uganda tetumanyi byabufuzi tetubitegeera kubanga tetwabisoma e Uganda tuli mu kinyumo kya byabufuzi yensonga lwaki olaba nti bannabyabufuzi gwe njagala ombuulire ensi endala zonna ensi ezitwetoolodde nga bakuba campaign nga balina ebimoroka ebiriko ebidongo nga bagenda bakuba emiziki nga bakuba ziikadodi njagala omenyera ensi nga 3
sitambula sibitegeera bulungi ane ku TV muziraba choka tulaba zi campaigns nga mu nsendala aba presidents bakuba zi campaign e Rwanda Kenya Tanzania babikuba naye njagala omenyere ensendala nga 3 nga bagenda bakuba ebidongo bwe batyo biri waffe okusinga nolaba omuntu nga agoberera ekimoroka miles nga 10 ne kituuka eri kigena gikikoma n'akomawo nga atambula ebigere tuli mu kinyumo ekyokubiri kyenyinza okugamba nti buli munnansi n'abakulembeze bonna ffenna twalyamu ensi yaffe olukwe twagitunda ne bana abajjo tugamba nti tubagirawo dikiteeta nabo bagiryamu olukwe bonna njagala ombuulire buli ebiseera by'okulonda nga bannabyabufuzi oba abeesimbawo ku bukulembeze naddala ebifo eby'amaanyi nga tebatambula nga bagaba ssente nga bagaba obubiriiti nga bagaba ebisimanyi biki ebintu ebifaanagana bwe bityo n'abopposition babigaba n'abopposition lwaki batunda amataka ne batunda ebibanja ne batunda ebyobugagga byabwe ne bayingira zi campaign kiki kye baba bagenda okukola ekitegeeza nti business bw'anaamala okutuuka mu office agenda kunoonya ssente ze ziyateeka mu campaign y'ensonga lwaki tulina services e Uganda tewaliwo nsi ndala zikikola ekintu bwe kityo kati ne bemuyita abakulu b'ebitundu simanyi babayita abakulu abo abantu abali influential mu bitundu byaffe n'owulira nti omukulembeze gundi yagenze yasinkanye abantu abakulu mu kitundu bwe kiti baba bagenze kukola yoki baba bagenze kubawa ssente kubanga bamanyi mmeeya bwe tunaamutuukirira ajja kudda mu bantu abo abakuba ekipindi bajja kumukkiririzaamu kubanga bakukkiririzaamu kati bajja kukulekera kye bakulekedde naawe otemereko abantu abatonotono abakuliraanyaawo mutambuze enjiri. It is very sad, very sad. In the UPRM kitegeeza Uganda People's Revolutionary Movement. Nagamba revolution gye twagala esookera ddala nnamba emu. Kiddemu ekikyo? UPRM, Uganda People's Revolutionary Movement. UPR, Uganda People's Revolutionary Movement. Yes. Gye otambuliramu. Gye nja okutambuliramu ate era gye bujja mu maaso jja kwewandiisa ebeere entongole. Lwaki? Kubanga Bannayuganda Revolution gye twagala eri mu ffe ffennyini. Mbuuza nti otya. Abakulembeze abatukulembera abagenda okutukulembera bava luddawa. Bava mu ffe abantu, bava mu ffe. Kati ffe toyagaliza oli mulimba, oli mulyasi, oli mukenkufu, oli wa mulugube, oli mulogo. Kati omukulembeze agenda okukulembera agenda kukola ki? Obagamba ekibala tekigwa wala kuva na muti weguli. Kati gwosuubira omukulembeze avudde mmwe gye muli agenze wali mu maaso agenda kukola ki? Era agenda kubeera bwafutwa, agenda kubeera mulyasi, agenda kubeera mulimba, agenda kubeera mukodo, agenda kwagaliza bantu be. Ate nga bavayo bulijjo bakibaga bakulembera bakolera abantu baabwe families zaabwe. Gwe njagala ombuulire omukulembeze bagamba yabeera amanyi enkola gy'akozesa n'agiraga abantu bakulembera. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Kati gwe njagala ombuulire abakulembeze b'obadde nabo b'obadde okyusa okuva lwe watandika okutegeera ebyokulonda ebyagundi ebya politics ebyobufuzi. Nkola ki gye bamanyi, gye bakozesa era gye bakulaze gwe bakulembera okubanga ova wooli okugenda gye bali oba kadde mu Luganda katudire nkola ki gye bamanyi gye bakozesa era gye bakulaga gwe bakulembera okubanga naawe osobola okuva wooli okugenda mu maaso.
Nze abantu abasinga tebanjagala era ne video zange tebazisharinga lwaki kubanga nze mbabuulira amazima. Nagamba tewali mukulembeze gwe tulina mu ggwanga Uganda ayagaliza ggwanga n'abantu bakulembera. Lwaki? Nti okuva ku omukulembeze ali mu buyinza olwaleero n'owooludda oluvuganya n'ali independent n'abakulembeze ab'ennono be tulina mu ggwanga bonna baatulyamudde olukwe. Bali ku keeki y'eggwanga bagyegabanya. Mbuuza nti otya? Tulina obukulembeze obw'ennono mu ggwanga Uganda bwa mirundi 17. Buli bukulembeze obw'ennono bwe tulina mu ggwanga omwaka bufuna millions 720 okuva mu gavumenti ya wakati. Wanji? Obuli bukulembeze bwe tulina mu ggwanga obukulembeze obw'ennono bufuna millions 720 okuva mu gavumenti ya wakati buli mwaka. 720 buli mwaka. 720. Ng'emmotoka ze babawa tezibaliddwako. Ate era nga bakomplaininga nti ne ssente ezo ntono nnyo biri mu public domain, genda obinoonyeeko togamba nti no bigambo byange. Kaakati kakatono nnyo kyogezaako tegeeza atukulembera n'abamuvuganya bonna be bamu era tewali lugendo lwa tukulembera kuva mu buyinza. Tewali. Solution ki? Ngenda kugamba kino nti solution abasinga bonna buli mukulembeze bwe mbanga nimbya owa position n'abagundi n'abagundi babayita batya bano ba independent. Buli omu avaayo alwanyisa Museveni kumujja muki mu buyinza. Anti kyekizibu. Anti bagamba kyekizibu. Naye bw'obeera obala otandikira luddawa. Otandikira kwemu n'odda waggulu. Kaakati ebizibu ebiruma bya Bannayuganda bimeka ebigonjooleddwawo ate nga abamu mwina n'ebifo mu paalamenti. Obutakwasisa mateeka mwina abamu abeewaana n'okwewaana nti balooya bakenkufu bali mu paalamenti bamazeemu emyaka 15 bannambooze baani. Kyoyagala okuŋŋamba nti abo abakulembeze abo balooya bakenkufu abamanya amateeka okugategera constituency zaabwe jjo gye babeera bakwasisa amateeka. Waliyo obwenkanya oba nabo bali mu mbeera y'emu ng'abalala wali memba ba paalamenti abatamanyi mateeka. Okunyigirizibwa mu Uganda olwaliro kwanyigirizibwamu. Anyigirizibwa atya? Bajja kugamba tunyigirizibwa tutya? Nja kuwa ekyokulabirako jjo nali ku platform emu ne mbagamba nga Robert Kyagulanyi bw'alina eddoboozi mwaba Nuupu mutugambireko. Omwaka guno ogutandise nga bwe tugenda mu bululu batulwanirireko Bannayuganda tuwone ku bisale by'amasomero ebisusse school requirements tezikola makulu mu bulamu bwaffe. Okimanyi nti omuntu bw'atyo mu kaliba ye bw'aba nga yayogedde n'agamba nti bannange ebisale by'amasomero ngulira omwana wange lwemu ye empapula ebeeramu empapula 1500 naye omwana wange takomangawo nga taamu eweddeko ng'alina empapula eziwera 1500 mu fayiro ye. Lwaki mbangula rimu endala taamu eddako ne taamu endala eddako kubanga ozibira 500 nga wasigalayo empapula endala 5. Ekitegeeza nti omwaka mulamba mangu. Kyogezaako kugamba nti eriyo ebintu ebimu nga tebyetaaga kumala kukwata bukulembeze wabula bukulembeze. Ndabye Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa Nuupu ebiseera ebimu ewayise mabega ng'ajja akootinga Martin Luther King. Martin Luther King ne Nelson Mandela bayogerako bazayogerako mu byafaayo. Nelson Mandela ffenna tukimanyi yasibwa emyaka 27 ku lw'okunyigirizibwa bannansi kwe baalimu abaddugavu ate nga naye yali muddugavu ng'anyigirizibwa era kye kyamusibisa ne mu kkomera
naye Robert Kyagulanyi Ssentamu mbeera akyemunyigiriza okubiwa oluyina omusirikale ng'avudde simanyi mwanjenwa ng'afulumya wabweru ng'atudde mu mmotoka ye kikyamuyingiza politics okukyusa yali afiiriddwa sokoleke nze wendi ngambye Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze abamu bajja kwotinga nga Nelson Mandela yali muddugavu era yali omu ku abo abanyigirizibwa n'abazungu n'obukulembeze bw'abazungu bali mu South Africa ebiseera ebyo n'asibibwa ne mu kkomera n'amala emyaka 27. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu mbeera ki emunyigiriza eyamuwayiriza okuyingira ebyobufuzi kuko ebyo bw'oluyi luyagamba lwagenda ayogerako ng'avudde mu Anjenwa omusirikale n'ajja n'amukuba oluyi kyekyamuyingiza ebyobufuzi yali attiddwako omuntu family member we n'atasobola kufuna bwenkanya olw'okuba omuntu amukubye munene omuntu yatta omuntu we munene alina connection nagamba kanyingire nwanyise ebikola bwe bityo tusobole okufuna obwenkanya bwe kibanga kyekyo emyaka gy'amaze gino emyaka tugambe ena n'ababaka ba parliament babadde bali mu parliament baali baleeseeko biiru eyo ey'obwenkanya okufuna gundi justice ne bagipushinga kutuuka luddawa ebintu bwe bityo abantu tebagala biwulira ate tebagala kubyogerako naye nga omuntu bw'oba obala otandikira ku emu kati nze nkuwadde ekya school requirements ekyo President Museveni bw'abanga asobola okuba abakulembeze bamwe ab'ennono n'abawabiki n'abawabiki lwaki tasobola kugamba ekyo nti ebisale by'amasomero bikome biggwewo kubanga tebikola makulu n'ogulira omwana wo toilet paper 12 buli taamu ku ssomero balya mmere kyebapamisa ng'embaata okubanga buli taamu yeetaaga rolls 12 za toilet paper. Waliwo ebintu ebitono ennyo bye twetaaga omuntu bwe twetaaga okulwanyisa ng'omuntu anaba kutuuka yeeri bw'anaatuukayo ojja kumanya enkola ye. Okiraba kaakati nzo mmatiza otya nti no munnayuganda ddala ategeera ebyobufuzi era abitegeera abimanyi era abitegeera okusinziira ku mbeera eriwo n'ebyafaayo ebizze biddiringana. Tweyansa nnyo okay. Kale katudduke ewa kanso badaga kutatulia kale kanso bali we mumyoti weje mumyoti kanso bali simanyi boba toliwo tweyongereyo tudde wate ewa Federo tudde wa Mane Federo ensongo ziwulidde ensonga nzuulidde ssebo kanso bali ekwerika meya mbadde ateredde ateredde kati mumpulira bulungi mbadde njagala okuwumbawumba nabadde njagala kiwera wali ekya experience nga nabadde nina example gye njagala odrawingako etuzze ku kino nti obukulembeze okusinziira ku mulamwa gwe waleese nfuna bulungi bangi bavayo ne bagamba nti omuntu agenda kuvaayo akubuuze Museveni we yayingirira mbuyinza yalina ki era abantu abasinga ekibuuzo ekyo bakibuuza nfuna bulungi nga tuddayo ku kyaki wali omukulu yaleese wano ekigambo kya experience mu byobufuzi nti bwe tuba tunoonya omukulembeze twetaaga obumanyirivu tutya meya gino emyaka mbona akuze ono tafugangako ne bye tukoppa mu America for example meya bw'otunuulira obukulembeze bwayo golowooza abagezi baweddeyo mu America okomyawo Trump gwe kyongamba abagezi oba abalina obusobozi okwesimbawo n'okutuleetera Biden ku myaka 80 onfuna bulungi
bano ba Clinton tebalina mirimu gye bakoze gyonna mu bukulembeze. Manya tebalina mirimu gya bulijjo gye bakoze bazze bagoba byabufuzi na bya bukulembeze. Bw'otunuulira Obama bye bazze batambuliramu. Ofuna bulungi? Kati baabo baatusookako ne bategeeramu these are matters of experience. Ofuna bulungi? Nti experience si mu bufuzi wabula mu bintu ebiddukanya eggwanga. Ofuna bulungi? Nti ono alina bumanyirivu ki mu kuddukanya eggwanga okusinziira ku misolo, ku by'emirimu, ku byenfuna, ku byenjigiriza, ku by'enguudo ne ku nkolagana mu mawanga ag'enjawulo. Omuntu ono gwe tuleeta alina bumanyirivu ki kwezo ensonga ezitwala ki eggwanga maaso. So wano we tuba tutunuulira nga tulonda abakulembeze. Nfuna bulungi? Actually tutunuulira alina tukiyita masannyalaze mu njogera ennyangu. Nfuna bulungi? Oba asinga okwogera. Tetuvaayo oba byamagezi oba si byamagezi. Wabula kasita oba nga meeyo osobola okuvaayo n'okola ki? Omusajja oyo ayogera bannange. Sajja ayogera oyo. Onfuna bulungi? But what I can tell you, Trump essaawa zino is not one of the best speakers in America. Si yasinga okwogera. Ate era si yasinga amagezi. Wabula baamulonze baamuzizza ng'osanga ku luli ke yafugako alina by'ataatereza katumwongere eki? Nfuna bulungi? Nti ne Obama si be baali basinga okwogera. Omusajja asinga okwogera mu gundi bamuyita Tony Robinson. Nti omuyambako buyambi meya ne bw'ojja nga olina mu America as long as olina qualities ezifuga nga tomanyi kwogera bajja kulondera abasajja abasinga okwogera mu America bajje bakkubire campaign yadde tomanyi kwogera ate era bajja kuwa obululu ojja okole ki? Ojja oyitewo. Kitegeera? So nze bwe ntunuulira mu bakulembeze ba Uganda g'amazima n'azina obulungi alina okuva mu ddiira akole ki? Abalala bajje muzeeyi yaaludde kwe yeetaaga okuwummula ge mazima. Onfuna bulungi? Baani be tutunuulidde abasobola okumuddira mbigere nga boogera nga baadressinga bizibu bya ggwanga. Onfuna bulungi? So si Museveni agende. Twaga omuntu ajja atubuulire emisolo, atubuulire unemployment, abaana basoma tebalina mirimu, otubuulire emirimu baŋŋanda batribe emu be bagirina, ogenda kirwanyisa otya? Ofuna bulungi? Abantu ng'abo. That's why waliwo omusajja omu kye yagambye wano nti opposition teba ya muntu omu. Tulina opposition mu UPC, tulina opposition mu DP, tulina opposition mu FDC, tulina opposition mu NUP. Ofuna bulungi? So we cannot have an opposition nga yo teyagala kujoopozi nga gwe ndowoozayo eba ntuufu atakkiriziganya naawe, oyo aboolebwe, oyo aba yalya, oyo aboolebwe, oyo aba tategeera era aba musiru taba munnansi. Onfuna bulungi? Nti obuzibu bwe tusanze nga bannayuganda ffe abalina okuwuliriza ate ffe abaagala okwogera. Bwe tulonda ababaka okututeeseza tetubawana mukisa kuteesa, wabula ate ffe abalonzi ffe abaagala ki? Ffe abaagala okuteesa ate nga twalonda ababaka bakole ki? Batuteeseze. Onfuna bulungi? So naawe wenkubuuliza nga tonnavaayo kuba kerere kutuleekaanira, tubuulire nze omubaka gwe mpagira oba pulezidenti gwe njagala okuzzaako standing for these values, era singa ebintu byayimirirako bino wammanga bitwala eggwanga mu maaso. Nze kyovula Mugisha muntu bw'avaayo ne yeesimbawo nsobola omulonda era nsobola omuwagira. Nfuna bulungi? Kuba mu ntegeera yange bwe muwulira ng'ayogera is a statesman, amanyi biki ebikola eggwanga na biki ebitwala eggwanga mu maaso. Neesereko nalabye wakakasiza ogenda mumuwagira. Oyo ye nsobola okumuwagira lwa nsonga y'omu ku babaka benzize engoberera oyo olaba ojala mapenduzo w'eggulu
Ssemujju be babaka aboogera n'owulira nga boogera amagezi. nti boogera amagezi naye bagoogerera mu sisitimu etabaganya kukola naye nga bo boogera amagezi nga bo bakola ogwabwe. Ssemujju avaayo n'akugamba togenda musaba luguudo kuba si buvunaanyizibwa bwe ng'omubaka. Naye etteeka bwe lijja nga lya nguzi ajja ddifiirako alikube. Etteeka bwe lijja nga linyigiriza beyiro bansereko bye baaliko abo nga muzeeyi ayagala mbu kujjawo beyiro ku misango egimu bajja ddifiirako bagobewe ne mu kibiina. Onfuna bulungi. Oli bwajja n'akugamba mbu meeya obuseegu obusuuse ndeese computer misuse act etteeka ligende maaso. Biba abantu be mulina okuwuliriza. Onfuna bulungi. Naye olw'okuba meeya gwe ku ntegeerayo tojja kumuwagira, ojja kujja okolera ivu, ogamba oyo takola ki? Onfuna bulungi. Ogambe, oyo takola bwati ne bwati. Ne bw'onoonya ababaka abalina ebirowoozo ebitegeera, ababaka abasobola okuyimirira, ababaka abamu be mulonda tebasobola na kwogera ku full of parliament tebamanyi na luzungu. Ne mwabalonda kuteesa na kuyisa mateeka. Essaawa zino baakwata Dr. Kiza Besigye, ababaka baayisa etteeka erya UPDF Act bali eri babutise matama. Bali tutte mu Constitutional Court be baayise by'ebiteeka eby'ekisiru ne bawa kooti eyo amaanyi gonna ng'esobola n'osiba ba civilian. Essaawa zino baddukira mu kooti kulisa zaamu. Weebuuze ababaka abaaliisa bali luddawo essaawa zino ne ssente ezaaligendako etteeka erya UPDF. Kitegeeza ne bye baayisa tebabikola ki? Tebabitegeera. Onfuna bulungi. So meeya oba olina amaanyi oba oyogera nnyo oba bagoberera, come and challenge the status quo. Otulage gye omusajja nga kyavuddeko kyagamba UPRM enkola ye eri etya ogikozesezza otya n'abagoberezi bo bamanye ekkubo waabwe bakola ki bwe bagenda. Onfuna bulungi. Enkola ya Kyagulanyi yo yeetya banno. Manifesto weeri. Bw'oteekeddwa banga weeri. His Excellency Robert Kyagulanyi amanyi ebiruma bannayuganda era abyogera akaze abyogerako. Onfuna bulungi. Wabula abantu bagamba musooke muwe mandate. Onfuna bulungi. Mulyoke mu bubanja. Right now Kyagulanyi tetulina kye tumubanja. Kwa tetulina kye twakola ki? Twandi ab'ekyaddondo be baali balina okukola ki? Okumubanja be yakiikirira emyaka 5. Onfuna bulungi. Naye ku bwa president tetulina kye tukola ki? Kye tumubanja okujjako nga tumuwadde mandate. Onfuna bulungi. Naye ate naffe tulina bye tugoberera nga tetunnakuwa mandate. Onfuna bulungi. Tulina bye twagala okusooka okukola ki? Okukakasa nti yes kati nganze graduate atalina mulimu nga kyekizibu kyange omukulembeze ono gwenjagala okuwa akalulu yayogera ku ki singa akwata ki? Singa akwata obuyinza alina magezi ki gagenda tukola ki? Actually tujja kwewunzika mukyusiza obukulembeze muleete inflation mu ggwanga nanti eby'emisolo bitabuse otuuke nga okugula omugaati nawe otwala wirubaalo ng'ebyali e Zimbabwe. Okitegeera. Olw'okuba amaze galonda. So mukumbawumba tuddeyo ku bukulembeze obwensa. Onfuna bulungi. Obukulembeze obwensa so obw'ekinyumu. N'ekirala kye njagala okuyisaawo meeya waliwo yabuuziza ekibuuzo mbu bannadduli baasaavinga. Nze nva Luweero. Onfuna bulungi. Bannadduli bano be bamu ku baakyusa gavumenti eno mbuyeekera. Onfuna bulungi. Ekikolwa ekyali ekibi. Kati sisuubira nti Museveni ku ndowooza ye asobola okusiima abayeekererwa olw'okuggyako gavumenti eyaliwo mbuyinza. Era singa afuula obuyeekera ekyettunzi mbu bw'aba bwetabamu
omukulembeze ayitamu abagabirira. Kitegeeza naawe meeya bw'ovaayo n'otukunga n'obagamba mujje tuyeekere bwe nnaagenda nja bakolera nga Nadduli bwe baamukolera. Kitegeeza oba ogufudde mulimu ate nga gukola ki? Nga gufuna. Kyova olaba ffe Luweero era tukyabonaabona ate nga ffe abaleeta gavumenti mbuki. Mbuyinza omusajja yatuboneza n'atulaga mbu ekikolwa kye twakola kibi era teri mulala asobola kujja n'atugamba mbu tugende tuyeekere gavumenti nga ne gwe twayambako tatuyambye. Kati yoyo politics. Okitegeera? Akasajja kagezi. Okitegeera? Kati bw'okikolera ab'eruweera abaakuyambako okuwamba omulala gyagenda ggulu. Agamba abakyoli abayambako Museveni bonna bali bulungi eruweero naffe tugende nja bakolera bye mwagala. Naye kati yenna gw'ogamba ffe wano we twamuyamba yatuwaaki buli omwaka. Batunyumiza ne Museveni bw'atyo bwe yajja. Bw'atyo bwe yajja so tosubirayo kalungi gw'omuyeekera abajjako gavumenti eyali mbuyinza biveeko bonaabona bibyo totukaabirira. Naye nga Revolutionary Front meeya abantu bagambe. Eya Nsereko Muhammad eyo yo